Omulabi waffe wa Standard News ffe tugasookako amawulire ng'olunaku olwaleero waliwo ekyabaddeyo ekyesezo olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubeera nti omusajja yagenze n'asanga mukazi we n'omusajja omulala mu nnyumba bw'atyo n'amufumita n'asalawo okubeera nga amutta ng'entabwe yavudde kubeera nti yamusanze n'omusajja omulala mu nnyumba n'amutta era nga poliisi yazze nesobola okubeera nti etwala omulambo mu ddwaliro oba mu ggwanika ly'eddwaliro lya KCC okusobola okubeera nti bagwekebejja. Tusobodde okubeera nga tujjako ku kyalo ewaabadde ensasagge eno nga bw'olaba oba gundi eno nga bw'ogiraba nti omulambo gwabadde mu kifo kino amaka gano g'olaba emizigo gino gy'olaba okwolaba eddinisa oba kwolaba oluggi olwa kkala ya kiragala wewabadde ettemu lino okubeera nti omuntu yazze bw'atyo n'asalawo okubeera nga atta omuntu gwe yasanze n'omukazi. Njagala okutegeeza nti ettemu lino lyabadde ku kyalo kankulabe wano ettemu lino lyabadde ku kyalo ekyalo bakiyita Namulumba nga kino kiri mu Kasangati Town Council mu disitulikiti ey'e Wakiso ng'ekyalo kino wewabadde ensasagge eno era nga ennyumba nga gy'omulaba nti omuwala mwabadde apangisa amaka ago g'olaba era nga wadde nga wentukidde wano ng'abantu baganye okubeera nti boogera n'ensalawo mbeere ngende mu maaso n'okubeera nti mbawa ebyo ebimu ebiyinza okubeera nga bye byabaddewo okusinziira ku ngeri gye bannyonnyodde wadde nga mu kamera baganye okubeera nti boogera. Amaka ago g'olaba ge ga landiroodi ow'ekifo kino landiroodi w'ekifo kino gw'oyinza okugamba nti ye yabadde oba ye yawadde yapangisa omuwala ono ennyumba era bw'atyo n'abeera ng'aleeta omukazi mu kifo kino. Ago g'olaba ge maka aga landiroodi eyawa omuwala ono ennyumba gy'abadde apangisa yavuddeko obuzibu. Kigamba okubeera nti omuwala ono mu bbanga oba oliawo lyamaze nga waaliwo yekka bbaawe yali yagenda safaari era bw'atyo mu kkomawo kugenda esafaari kigambibwa nti yabadde agekomyewo kwe kusanga omusiguzi omulala mu nnyumba era okakkana nga balwanaganye bw'atyo n'amufumita ebiso ebyabadde byamugye mu budde. Kisinziira ku batuuze bagambye nti omuwala ono abadde akola mulimu gwa bbaala ng'abadde acyangacyanga abasajja. Wakati mu kucyangacyanga abasajja ye bbaawe yali yagenda kukola. Wakati mu kugenda okukola wano n'amuleka era ng'omusajja abadde amaze kumpi mwezi mulamba nga taliiwo era nga wano wakati mu kubeera nti agenze kukola omuwala ono bw'atyo n'aleeta omusajja omulala mu nnyumba era nga n'omusajja ono abadde yakamalawo kumpi abadde akunukkiriza mu mwezi era nga kino kyabaddewo ng'omusajja tamanyi nti omusajja ono omukazi ono alina omusajja omulala kuba nti ye abadde yamugamba talina musajja kyokka nga bba
ali Mitara oba ali yagenda kuba kyeyo mu disitulikiti y'emu oba endala, era nga kibadde kitutte nga mwezi mulamba ng'omusajja tali waka, era kitegeeza okubeera nti omukazi ayinza okuba obadde tasuubira musajja ono kyayinza kukoma wano nno. Wendaba nti ezimu ku bifo ebyotolodde wano ewabadde ettemu nga kalina bw'ogiraba, n'ebifo ebirala wano nno. Nannyini kaddaala kano yinza okugamba nti ye agaanye okubaako nekyayogera kubanga yabadde neyiba. Gwolaba akadaala ako lino gwolaba gyerimu ku kkubo, era abantu bano badde basula kumpi n'ekkubo. Gwolaba nti erimu ku kkubo eriri mu kitundu kino, okusinziira ku ttemu eryabaddewo. Ttemu lino nno lyabaddewo kiri ekyakesezza olunaku olwaleero, essaawa zabadde nga 5 ez'ekiro kyakesezza leero, era okusinziira ku bantu bo bagambye nti ettemu lino lyavudde kubeera nti omusajja yasanze omuntu nga mwali mu maka. Bano nno bagenze mu maaso n'okubeera nti balwanagana, wabula nga kyandibanga omusajja oba oliawo yeyasse yategedde nti omukazi alina omusajja omulala mu nnyumba, kyavuddeko okubeera nti abantu bano bagana, era olwabadde okujja bwatyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti balwana, era tebatutte obudde buwanvu nga balwanagana, era okakkana nga amufumise ebiso ebyamugye mu lubuto. Okusinziira ku balabye oba ku baabaddewo, bagamba nti omusajja ono agambye okubeera nti yeyasse, yamuzze n'amufumita ebiso mu mulomo n'amusala olubuto, saako n'okumufumitafumita ebiso mu bulago. Kino nno kyekyaviiriddeko omusajja ono okubeera ng'afa. Njagala okukulaga era njagala okukulaga nti olaba wano oluvannyuma bino byonna omusinguze yasobodde okubeera nga adduka. Wakati mu kudduka n'alekawo amaka gano nga bw'ogalaba. Omukyala ye yasobodde okubeerawo, wakati mu kubeerawo abatuuze ne bakuŋŋaana, era bwe batyo ne bayita poliisi. Poliisi n'ejja n'esobola okubeera nga ekwata omukazi ono, era nga bwegenda mu maaso n'okukola omuyiggo ku musajja ono eyagambibwa okubeera nti yakoze ekikolwa kino eky'ettemu. Nannyini mukyalo ono oba nannyini mukazi olwamaze okubeera nti akola ettemu lino, ye bw'atyo n'adduka, nga wakati mu kudduka poliisi esobodde okubeera ng'emunoonya yenna gy'ali, era bw'atyo n'asobola okubeera nga akwatibwa. Wakati mu kukwatibwa, njagala okutegeeza gwe omulabi wa Standard News, ffe tugasookako ngamba amawulire. Wakati mu kukwatibwa, omusajja ono kigambibwa okubeera nti abadde yeekwese, naye poliisi yasobodde okubeera ng'enoonyereza wa gy'ayinza okuba nga yeekwese, era bw'atyo n'asobola okubeera nga akwatibwa. Wano ku Standard News ffe tugasookako ngamba amawulire, tugenda kubeera nga tubawa byonna nga we byabadde, okulaba nga omusajja ono
obuzibu bwavudde ku kigano ge maka g'olaba nga bwe nkutegeezezza nti gali Garland Road wagolaba ge Garland Road tegana bamu ku bapangisa babadde babeera tetulina baanyi gayinza kugamba nti tuggulawo okumanya ki ekiri munda naye nga byonna poliisi gye tutunuulidde okubeera nga enoonyereza kyavudde ku ki era kyabadde kitya. Njagala okutegeeza nti buli kimu nga bwe kyabadde abantu bano okubeera nga bakutte omusajja ono bwe batyo ne bagenda mu maaso poliisi nemukwata kigamba okubeera nti yaddukidde mu katundu akaliraanyeewo. Mu kuddukira mu katundu akaliraanyeewo y'ensonga lwaki omusajja ono baasobodde okumukwata ate abantu bano ne bagenda mu maaso n'okubeera nti bawambibwa oba bakwatibwa. Kusaba tugende mu maaso no subscribing omukutu gwaffe ogwa The Standard News ffe tugasookako amawulire.